Museveni buli mukisa gwafuna okutukurashinga yakiyita nakukurashinga atuleka ku ttaka aleka atumazeewo aleka tukaaba naye ffe tusinga emikisa emingi ku Museveni okumukurashinga overnight. Museveni ffe tumulinako emikisa emingi omukurashinga naye abali kweyo levo bamutadde mu comfort zone kyava afuna obudde obunoonya masaaba kyava afuna obudde obupiikinga abaana ne babatwala ne babula ne mudda mu kunoonya mbwe ebyemakerere emiliyoni 10 zigula John Bosco Kibalama. Museveni tayonoona mukisa mu byabufuzi bakikulimba bwafuna wakulashingira omuntu akufootola nakuleka nga akufootodde Museveni akwata omusekuzo n'akuba ensiri gwe walawaleza mbwe ensiri bagikuba luyi Museveni akwata omusekuzo n'akuba ensiri omusekuzo. Mbabulire Museveni ekirina omutwala fronti zirina okubanga zanjawulo ate nga nnyingi ate zonna weeziri. Muŋŋamba mutya mmwe bamuwanga Kivumbi nga tubadde tukala abaana abali mu dayasipula balekayo byonna ne bayiika ku nguudo. Mu Amerika tebava ku nguudo, UK tebava ku nguudo, abantu tebava ku nguudo. Bakadama basula ku kitimba ne bakola busikiti, simanyi busikiti, ne bakola video ne interpreting ebintu. Mmwe muli mu comfort zone mutudde. Olwaludde yasipula yonna etaddeyo ennaku z'omwezi ez'okwekalakaasa mmwe mutulaga muli nnomo mutambula ne gavumenti ya Museveni byebagamba okukola. Buyinza butya okutuuka kati nga bulijjo tukaaba Abaganda bagamba bw'ofuna akaabirako naawe ng'okaba nkugambye ojja ogenda awantu nga waafuddewo omuntu buli piki epakinga bweti wowe maama ogenda okulaba n'ab'omu lusuku n'ab'omu nnyumba wowe maama munange mama kolo mama lwafanze nali ndi ku ssomero piki olwanteeka wansi bweti aba wowe maama wire munange maama wuyo bona n'abawa ab'omu kiyungu munange wire munange. Abaganda bagamba lw'ofuna kaabirako nga naawe okaaba nnyo nannyini mufu yakwata awawunya. Ensi z'ebweru ziyinza zityo tukwatirako ku supiika ababaka ne musigala nga muli nnomo. Kituufu Nuupu ye yaffe naye we tutuuse Nuupu mutandise otumenya. Abantu abamu bagenda kunkwata bagambe mbu nkuba ekibiina kubanga abamu bagenda kugamba twabagamba oyo mwana Munyarwanda twabagamba oyo mwana wa NRM kakati akyusize emmundu. No, omusajja ayinza atya okulinnya ennyonyi ze mubadde mumulangira simanyi akalinnya ennyonyi emitwalo 2 n'ajjayo sankisonizi n'azireeta. Aisha Kabanda n'oyimya n'ogamba gwe tobikkiriza bino bisiyaga. Ne musigala nga amangi akyabawa directives akyabawa assignments ne muzikola ekitegeeza mubadde mubba naye. Kati ffe abali ebweru ababonaabona tubonaabonera ki naffe tubireke tubiveemu naffe tubiveemu tutuule kubanga mutumenya mufuuse mugugu gye tuli mufuuse mugugu eri struggle mufuuse mugugu eri struggle parliamentary caucus ya opposition parliamentary caucus muli mugugu eri Uganda mwe problem. Muyinza enesawa ya kuyisa budget muyina bye mubanja gavumenti bwe biba bya ddala mwe mwatunda abaana baffe babatte babamalewo. Missing 18 bali luddawa mwe bannayuganda tuteeke NUP ku nninga bwe tuba bakugijja mu mulamwa tuteeke NUP ku nninga
NUP eteeka gavumenti ku nninga. If not, NUP erimu omukono omulala. Bwe biba byebyo mu NUP mulimu omukono ogutumalamu amaanyi. Nkubuuza, Museveni afuna atya obudde nga obudde bw'alina bwakunoonya Masaaba? Lwaki bulijjo tulina ekibuuzo, lwaki ffe tubonaabona, lwaki ffe be basiba, lwaki ffe be batta? Buli lw'owulira ng'omukwenege gw'obadde tosuubira gwe batwala, ekitegeeza mmwe ku mmeeza mulya ku mmeeza egi. Ababaka abaffe bave mu palamenti, wallahi sigenda kukibako ekyo ekintu. Ababaka baffe bave mu palamenti. Wulira, olwaleero nga babataddeko sanctions, abasuubuzi bagamba tugenda mu kwekalakasa kwa myezi 2. Mugule emmere. Nabagamba mugule emmere ne mukiwakana nga mubeereyo mu maduuka ne mugamba oyo omwana alimba mugule emmere. Kati si mwe mulangirira mbuno bagule emmere. Si mwe mubirangirira. Ensi z'ebweru zitaddewo sanctions. Abasuubuzi ekintu kyetinda. His Excellency ali awo bamweraliikira mbuno agenda kutambula phase 2. Ekyo Museveni kyasinga okutya. Kati senga bibeerawo nga bibatadde ku bunkenke, palamenti ne mukikubawo nti tufulumye. Tannasoma budget tennaba kuyita, mwekyanze, ebintu bimwefuukidde, sanctions ziringa sanctions. Museveni anaafuna ddi obudde obugenda e Masaka okukwata fuutu sojja w'e Masaka? Museveni anaafuna ddi obudde obugenda okukwata fuutu sojja w'ekyenjojo? Museveni nga bonna baliko mmwe mwina ekintu kye mwalabye mbuno Abangereza bagenze ne batuula ne Muhoozi, abamu ku mmwe mwakitidde. Balina nkugambye ate Muhoozi yakiguddemu, bamusanze ali yekka talinaako muyambi we. Ebyo byonna byomuyomba, simanyi ne bamukongratulatinga to become simanyi za CDF of za Uganda of za bwati. Bamusanze ali yekka, kitaawe taliiko, Andrew Mwenda taliiko, ani taliiko, ne bamubuuza ebibuuzo bye nga bibye. Mujjukira kye nabagamba ku Nnaamu. Nti Museveni yagambye nti Nnaamu yajjiddemu Bambega. Mujjukira nga nakyogera wano. Mujjukira ekiwandiiko kye nabagamba Museveni ekyamuleetebwa ne bamuwa emyezi. Abo abasajja bazibu nnyo. Bwe baba baleeta Mbega bw'ofiirwa bajjanga abazze okuziika. Era baba baziisi. Ebibuuzo bye bamubuuza babadde ku human rights ku byogerwako nti yatta abantu. Era bamusanze ali yekka ne bamubuuza bye bamubuuziza. Byonna byali mu kiwandiiko kiri kye nabagamba, nkugambe ne Muhoozi agenda ku sanctions tekawo abiri. Naye ne musigala nga mukola n'aniita Amonge omubbi, nga ffe twasooka omumukayanako bannayuganda nga tugamba bannanga abasajja, bannanga Amonge mubbi. Tufunye ensi z'ebweru ezitukwatirako. Oli mukola assignment za Amonge zakuwadde okkola. Mbwe obukadde 10 bugula abaana 18 abaabula olw'okuba mujja mu palamenti. Abo abaana kuliko yali yeesimbyewo. Muwanga Kivumbi olina omu ku bannamwandu baaba abantu olina gwe wali owaddeyo 5 ebyekinusu. Naye n'okubalwanirira obulwanirizi nakyo kigaane ng'abantu waliwo abantu basula mu Amerika balina sente zaabwe bazimbye Uganda, ennyumba ziringa hoteeri. Tebava ku makubo nga beekalakaasa olw'obwenkanya bw'Abannayuganda. Naye mmwe ba MP abalya ku sente z'Abannayuganda mugambye obbalwanirira. Bannayuganda musituke. Bannayuganda wulira abazadde edda baatukubanga nga tulowooza nti batubonyaabonya. Batutwalanga mu nnimiro okulima nga tulowooza batubonyaabonya, baalinga batwagala. Bannange musituke tugunjule Nuupu.
musituka tugunjule ba individuals abali mu nuupu omwo abatuuliddwa obwenkanya mu nuupu mbabuulira ababaka bagambye balinda bakama baabwe bababuulira ekyokukola bo tebalina kizibu kyakuvaayo bakama baabwe be batannaba kubagamba kyakkola eyo nvuddeyo nja kuddwayo olulala njagala mulabe eggulire lino muwulire Ministry ey'ebyobulamu eyongedde okukkaatiriza ng'eggwanga bwe kyatawaanyizibwa ekirwadde ekyokutonnya mu bakyala ekimanyiddwa nga fistula ng'ekirwadde kino kisinze kwegirisiza mu Buganda, Ankole ne Lango. Ebibalo bya Ministry ey'ebyobulamu biraga nti buli mwaka abakyala 1900 be bafuna ekizibu kino kyokka ng'omuwendo gw'abasawo abalina obukugu okulongoosa obulwadde buno mutono nnyo bw'ogeraageranya n'obwetaavu obuliwo. Okwakolebwa mu 2016 kwalaga ng'abakyala wakati w'emitwalo 7 n'ekitundu ku mitwalo 10 be bawangaala n'ekirwadde ky'okutonnya ekimanyiddwa nga fistula. Ebibalo bya Minisitule y'ebyobulamu biraga nti abakyala 1900 be bafuna ekizibu kino buli mwaka. Obudde bugenze sigenda bigendamu byonna ojja laba eggulire ly'eggulo owulira njagadde mba njagala okakasa nti byengenda ogunja okuyogerako bituufu kuba abamu kumwe temulaba amawulire naawe owulira nabagambye nti Mayiga ne gavumenti batandise olukwe olw'okukuba n'okukyaya abantu Ssaabasajja Kabaka n'okulaga obunafu bwa Ssaabasajja Kabaka saabibagambye si byembadde mbagambe ennaku zino nti byabadde mu miitingi zaabwe mujjukira nga monitor simanyi ani ne NTV bagenze ne bakyalira Katikkiro Emmengo mujjukira nga bamukyalidde kati bakuleetedde eggulire nti fistula asinga mu Buganda naye nga jjukira twadduka emisinde egiwerako nga tulwanyisa fistula bagezaako okulaga Ssaabasajja Kabaka talina kye yakola ku fistula ate nga mwadduka nabagambye bagenda kutandika okukola ebintu mpola mujjukira ekintu kyo nga nakibagamba lwe nabagamba nti nno bateekateeka n'okubagamba nti Ssaabasajja Kabaka yafudde siriimu era waliwo eggulire lye baakuba nga MC-Kati akonfaminga nti nno alina siriimu n'ayogera n'abantu abalala bakojjira ne bakuba Ssaabasajja Kabaka ku kifaananyi kubukedde omulundi gumu bonna ne Kati ne bagamba abakakasizza nti siriimu aluma nga Ssaabasajja Kabaka ali ne MC-Kati. NTV yagenze ewa Mayiga ne bamuwa n'ogufaananyi gwe bamuletedde gu ati awo nga bamuwadde ogufaananyi n'ababuulira ekyokukola kaakati bakugambye fistula asinga mu Buganda Ankole ne Akyoli naye Buganda kati Ankole ne Akyoli babongerako oleme kwanguwa kukimanya nti waayi Buganda nabagambye Mayiga atandise okukuba Ssaabasajja Kabaka Mayiga atandise okuba Ssaabasajja Kabaka NTV yasoose egenda wuwe eggulire ne lifuluma nga twadduka emisinde gya fistula saabibagamba nti ebintu ebyo biri mu kabano ne mbagamba ne siriimu bagamba 2030 ajja kuba aweddewo mutuuke 20 cent bakugambe abantu ku 10 AIDS siriimu yeerigisa yeeyongedde okulinnya yoyo Mayiga oyo ye Mayiga ffe twagala Kabaka waffe Masaba ye twamulabyeko twagala Kabaka waffe Mayiga twagala Kabaka waffe ye Nnabagereka mwamukubiddeko maama ne mumubuuza tata gyali
ngenze mu kigambo kya Katonda omusumba omulungi Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaka era Katonda wa Yakobo, tukwaniriza mu kifo kino mukwano ke osomesa oyigize batabani bo ne bawala bo. Nkusaba mukwano ke osomesa oyigirize ekigambo kyo kibe kiramu, kibe ku ttaka eddungi, kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu kuseesa omwana Katonda ayinza byonna, n'oluvannyuma lw'okubuulira abalala nange nneme okubatasaanira. In Jesus' name, amen. Now, mulabye abasajja abo bwe baagala okututwala mu 2026 mbu waliwo eyasituse ewa Tebandeke ayagala okwesimbawo. Genda okirabe ku peegi ya Map Media. Tebandeke yadduse emisinde kujja kwetonda bamuyambe bamusonyiwe asobole odifendinga ekifo kye kubanga walabiseeyo ayagala okutwala ekifo kye. Twagala kujjako Museveni mutandise mwe muli mu 2026 bannayuganda musituke tulwanirire abantu baffe abaabula kubanga bwe munaganda bwe baba baagala tugende mu 2026 basooke bonna basibe bateebwe n'abaabula balabike tulyoke tuteese ku 2026 nga tewali n'omu abuzeeko. Bwe waba wakyaliwo ababuze tusooke naye mmwe senga abo abantu abaabulawo baali ba Museveni. Mujjukira Mbabazi n'omusajja alina etwe, mujjukira abasajja abaakuba abawagizi ba Mbabazi entungamo, gundi abawagizi ba Mbabazi abaakuba ba Museveni entungamo. Museveni yagamba obahuuze ekihuuzo, owenaaremu omuhuuze ekihuuzo n'omuhuuze ekihuuzo. Mujjukira ebyaliwo ebiseera ebyo 2016 nga beekubye bwekubite kuli afudde abaffe ne babula omwaka gumu 2 3 4 oli mu kunoonyereza Makerere mbuna obukadde 10 obukadde 10 bugula omuntu. John Bosco Kibalamaaliwa ow'ekitiibwa Joel Ssennyonyi ojjukira nti eyo Saga ye yatwala Mpuuga kuffe. Mpuuga teyatumatiza kunoonya ijje, yanoonya abantu abo. Honorable Ssennyonyi abantu baffe bali luddawo. Mmwe bannayuganda bwe tutalwanirira bano abantu ne batwala mu 2026 naawe ne bakutwala tokuba ku ssimu yange. Naye nange bwe bantwalanga Maama Eben takuba ku ssimu zammwe. Bwe tosirwa olaba babatwala 2021 n'olwaleero bakyasomba. Wabula NUP muli mu kudifendinga bifo byammwe kuddamu kwesimbawo. Kati gwe omulamu aliwo kimanye nti oli kandidenti waakiri essaawa yonna bwe bakutwala tebakuba ku ssimu yange. Naye nange bwe bantwalanga tokkirizanga Afande Katongole ne Maama Eben okuba ku ssimu yo. Kubanga tetwakola kimala nga batwala bali abaasooka. Abaasooka bwe baba baagenda Museveni akome kwabo. N'abakulembeze bonna mu Uganda bakome kwabo tebaddangayo okumanyira abantu okubuzaawo abantu. Bw'oba olina kakapa awaka, kakapa ne kakatanda ne kapama mu nnyumba, nga tuyagala kaddemu kapame mu nnyumba, okakwata n'okakuba nga bw'okavulunga mu bbi waako bw'oti n'okavulunga mu bbo n'okamuyisa ku mimwa, kapa teddamu kupama mu nju. Teddamu kupama mu nnyumba. Museveni tumukwata tumuziringule. Buli mukulembeze yenna alidda mu ntebe eyo taliddayo kusinikirako bannayuganda binnyombu n'abuza omuntu. Naye Museveni bw'atulema okukwatira mu kituli nga kikyayokya ng'abantu baffe tebaliiwo, munaababuuza Muhoozi nga Museveni amaze kufa mukakasa? Munaababuuza Muhoozi, munaababuuza ani? Ani gwe muli babuuza nga Museveni amaze okufa, omusajja ali awo azunga, ali awo ayirimuka? Nkugambye Museveni mu kuwaluka embaata emusinga biwawaatiro. Okuwaluka bagwa ddulo. Ate Afande Katongola ngamba ki bannaayo?
Fande ndeka munene mukuweereza ggwanga. Fande wono yakuba. Nze yamugamba ki? Museveni tumukwate ng'akyayokya nga waliwo n'obutambi naye nange musooke mutubuulire mwe bannayuganda tubeere bantu bagezi. Kale nzikiriza nze ndi munyarwanda mmwe muli bannayuganda nga Museveni agambye gundi nze mulina, Prime Minister n'agamba gundi nze mulina, omwogezi wa poliisi n'agamba gundi nze mulina. Ddala ne tutuula mu nnyumba ne twebaka nga tebalinnyangako mu kkooti, tulina amagezi. Mujja gamba mbula kuba Museveni mukulembeze, omukulembeze yakkirizibwa okutta bw'atyo yabatwala mu kkooti yaawa. Mututwale mu 2026 nga Masaba abadde agenda kuweza mwezi nga tawozangako, tumeze kubakwata ddookooli. Nedda ababaka ba palamenti mwatulyamu olukwe. Ye nasabidde ekigambo si kyekyo. Politics vaano mu linnya lya Yesu tugeze mu kigambo. Fane Katongo nawe sokolinde kunja kusanga edda. Bino ebintu tuli mu bya ddala. Batiki. Mama wa Machete ye tannaba kulaba ku mutabani kuva luli tamuwuliza ngodda kuwali ekkata. Era olinda kuwama muzeeyi tujja kulabagana. Nsoose mwali mu Yokaana. Kansooke mu Yokaana nzijewo Yokaana 13. Essula 13. Naye embaga ey'Okuyitako yali nga tennatuuka, Yesu bwe yamanyanga ekiseera kye kituuse okuva mu nsi muno okugenda eri Kitaawe, bwe yayagala ababa abali mu nsi, yabaagala okutuusa enkomerero. Bwe baali balya emmere ey'ekyeggulo, Setaani nga yamaze dda okuweerera Yuda Isukaliyoti omwana wa Simooni mu mutima gwe okumulyamu olukwe, Yesu bwe Setaani yayingira mu mutima gwa Yuda. Ebintu byonna Yuda bye yakola byava mu mutima, jjo twabadde twogera ku mutima. Nga Katonda agamba, abaana bano okubajja mu buddu buno, kansooke mbawo omutima omulala. Naye era ne kiri ekirala kiva mu mutima, okutya kuyingira mu mutima. Obubi kasita bukwata omutima kiba kiwedde. Bayibuli egambye nti Setaani n'ayingira mu mutima gwa Yuda. Yuda ebyaddako teyajjukira mukwano gwe Yesu. Ebiddako teyajjukira nti kiki n'amalirira omulyamu ssente omutima. Mbadde so kireka kuba njagala tusome ku episodes z'omutima, kati njagala kugenda ku mutima. Naye tetusobola kugusomako sayidi emu. Sayidi eyo oba eno ennungi oba embi, jjo twasookedde ku bibbo. Ekibbo ekirimu ettiini erinyirira n'ekibbo ekirimu ettiini eritanyirira, ebbyo ennyo eritaliika, byonna mutima. Waliwo abantu abalina emitima emibi. Ensonga za kwenunula mu ggwanga Uganda. Ebbanga liyise nga abantu babanja Mwami Museveni ayimbula abantu baffe 18 be yabuzaawo. Abaleete famire zaabwe ziddemu zibalabeko. Nga n'abo bali mu makomera nabo baagala baveeyo kubanga famire zaabwe zibamiisinga ate nga tebalina musango bonna bwe bali babasomedde. N'ababasiba bagamba nti bakyanoonya obujulizi balabe nga basalirwa. Omuntu olwaleero agamba nti NUP ye yasibisa abantu abo. Omulala agamba nti NUP yewambisizza abaana b'abantu. Neweebuuza nti NUP ebawambisizza oba ebasibisizza? NUP erina amakomera oba NUP erina zidrooni ezitikka abantu abo ne zibabuzaawo? Olwaleero nno bafuuti soja bagamba nti NUP si yebawamba ate era tebakkiriza nti yebawambisa. Wabula ababaka be tulina mu paalamenti balina okukola ekisoboka okulaba nga bateeka puleesha ku Mwami Museveni ayimbule abantu abo kubanga baasibwa lwa byabufuzi. Ensonga ez'abasibya kwagala kukyusa ggwanga lyabwe Uganda. Ababaka baffe
be balina obuvunaanyizibwa obuteeka pressure ne bagamba Museveni nti bw'oba tutadde bantu baffe nga totuwadde n'abe 18 abaabuzibwawo obubuzibu ffe tetudda mu paalamenti naye bagamba nti ababaka tebakoze kimala beesuuliddeyo gwa naggamba kubanga bo bakimanyi nti bafuna ensimbi zaabwe era bakimanyi nti Mwami Museveni agira n'abawaayo akasiimo nti musirike temubuusa bannayuganda. Olwaleero twebuuza ekibuuzo, NUP yeri supposed okubanja Museveni aleeta abantu bano oba ffe bannayuganda ffennyini ffe tuli supposed okukaka Museveni aleeta abantu bano kubanga baganda baffe? Kitegeeza nti NUP ababaka si balina okukola bokka, naffe abantu ba wansi tulina okukwatira awamu okulaba nti abantu baffe bano bakomezebwawo kubanga bawambibwa tebalina musango. Zikirizibwa naye abalindira Mukama abo be balisikira ensi kubanga waliba akaseera katono n'omubi talibeerawo, weewaawo ekifo kye olikitunuulira ddala naye talibeerawo. Naye abawombeefu balisikira ensi era banaasanyukiranga emirembe mingi. Omubi yeekoba ku mutuukirivu era aluma bujiji ng'amusunguwalidde. Mukama alimusekerera kubanga alaba ng'olunaku lwe lujja. Ababi basobodde ekitala baleeze omutego gwabwe okusuula omwavu n'omunafu, okutta abo abatambulira mu kkubo n'amazima. Ekitala kyabwe kirifumita omutima gwabwe bo n'emitego gyabwe girimenyeka. Ebitono omutuukirivu by'alina bisinga obugagga obw'ababi abangi kubanga emikono gy'ababi girimenyeka naye Mukama anyweza abatuukirivu. Mukama amanyi ennaku z'abo abatuukiridde n'obusika bwabwe bunaabeeranga bwa mirembe gyonna. Tebaakwatibwenga nsonyi mu biro ebyakabi ne mu nnaku ez'enjala banakkutanga. Naye ababi balibula n'abalabe ba Mukama balibanga ekisinga amasavu mu birundibwa. Balibulira ddala mu mukka. Omubi yeewola n'atasasula nate naye omutuukirivu akola ebyekisa agaba. Kubanga abaweebwa omukisa gwe balisikira ensi n'abo abakolimirwa ye balizikirizibwa. Olugendo lw'omuntu lunywezebwa Mukama era asanyukira ekkubo lye. Newaakubadde ng'agwa talisuulirwa ddala wansi kubanga Mukama amunyweza n'omukono gwe. Nali muto kaakano nkaddiye naye sirabanga mutuukirivu ng'alekeddwa newaakubadde ezzadde lye nga basaba emmere. Obudde okuziba akola ebyekisa n'awola n'ezzadde lye liweebwa omukisa. Ovenga mu bubi okolenga obulungi obeerengawo emirembe n'emirembe kubanga Mukama ayagala ensonga era taleka batukuvu be. Bakuumibwa emirembe gyonna naye ezzadde ery'omubi lirizikirizibwa. Abatuukirivu balisikira ensi banaagibeerangamu emirembe gyonna. Akamwa k'omutuukirivu koogera eby'amagezi n'olulimi lwe lubuulira ensonga. Amateeka ga Katonda we gabeera mu mutima gwe, mu lugendo lwe lwonna taaseererenga. Omubi atunuulira omutuukirivu ng'ayagala okumutta. Mukama talimuleka mu mukono gwe so talimusinza bw'alisalirwa omusango. Lindiriranga Mukama okwatenga ekkubo lye naye alikugulumiza okusikira ensi. Ababi bwe balizikirizibwa oliraba. Nalaba omubi ng'alina obuyinza obungi era ng'agulumidde ng'omuti ogumeze ku ttaka lyagwo. Naye bwe baayita ndaba taliiwo era namunoonya naye teyalabika. Weekalirize ng'oyo atuukiridde olabe ng'ow'amazima kubanga enkomerero ey'omuntu oyo mirembe. Aboonoonyi bo balizikirizibwa bonna, enkomerero ddala ey'omubi erizikirizibwa. Ekigambo ekyo nolwaliro kikyantawanya tetunnamalayo. Enkomerero y'omubi erizikirizibwa. Kati omubi agenda zikirira emirundi emeka? Kuba waligambye nti enkomerero ye gye tulinze naye Bayibuli egambye n'enkomerero ye erizikirizibwa. Wulira. Naye obulokozi obw'abatuukirivu buva eri Mukama. Oyo kyekigo kyabwe mu biro ebyokulabiramu ennaku. Era Mukama abayamba n'abawonya. Abawonya eri ababi n'abalokola kubanga beeyunya oyo. Zabbuli eya 38. Eryo ly'essomo lyaffe ery'olwaleero. Ebyo bye muwulidde ebigambo bitukuvu
essomo lyaffe erisoose muliwulidde abananga wamawulira bw'osoma bayibuli bw'osoma essuula eno yonna owulira ddala ekiri e Uganda obudde bukoze teweeraliikiriranga lwabo abakola obubi so tokwatibwanga bujja kwabo abakola ebitali bya butuukirivu kubanga balisalwa mangu ng'essubi baliwotoka ng'omuddo ogumera. Waliwo ababadde wano kummwe nga mwegomba nnyo supiika olw'okuba waakabi ayambala ekiteeteeyi kya bukadde 5 ayambala ne bapulinsensi ne bapulinsi ba Bungereza dizayina y'omu obadde omwegomba nnyo kuba ng'ong'ong'ong'ong'ong'ong'o kubanga kati wulya bayibuli bwegambye omubita kukwasanga ensaalwa kati olwalaba bakutikka ebizibu bya supiika gwe ekizigo kikwokye otegeere ekizigo bwe kyokya duli obadde omwegomba olw'okuba alina obugombe simanyi alina benzi esinga mu basupiika bonna kati bakutikka ebizibu by'obyetikke osiibe ng'okaaba osule ng'okaaba nalabye Miriya Matembe nga simanyi oba yagenzeyo mumusabiro oba bipya Miriya Matembe totunyiiza tubadde tukwagala mugera ne mukwatirwa ababi ne babakwasa ensaalwa n'obeegomba mbu senga nze mbadde supiika bayibuli egambye omubi takwasanga ensaalwa kubanga leero taliwo enkya taliwo leero wali enkya taliwo asobola okusalwa n'awotoka ng'omuddo nkugambye abadde atuula bw'ati kati atuula bw'ati abadde tamanyi musenzi naye olwaliro ne bwayogera yenna akankana bw'ati waliwo obulwadde babuyita dipulesoni ali mu dipulesoni ekintu kyamugwiridde bayibuli egamba bati bw'osoma wonsose n'ensoma essula yonna bayibuli egambye ojja mulaba ng'agulumidde alinga omuti agulumidde atuuse ne ku ggulu naye ojja kkera ku makyonoonye mu kifo kye omuyite nga tomulaba omunoonye nga tabangawo bayibuli egambye katonda abeera naffe era egamba nti ababi bagolodde omukono okutukola obubi okutumalawo naye tebagenda kutumalawo nti kubanga katonda waffe ali naffe bonna babadde balina akakundi akatutuddeko juzi baasisinkana mu kugula tishaati mu Lubiri ne baseka enseko z'Abafalisaayo Katikkiro tumubuuza Kabaka Mpuuga yali 5 supiika Sankisonizi kati tewakyali budde butuula kututeeseza kuba buli omu yasaasaanye confusion in the camp of our enemy duli babadde beegasse nga batulumba lumu buli omu adifendinga munne kati bombi buli omu alina olutalo lulwe buli omu ali mu defensive buli omu ali mu kwedifendinga bayibuli egambye obudde bujja kukya banoonye omubi oli gwobadde weewaanyisa gwobadde weegomba omunoonye nga taliiwo bayibuli egambye ajja kusaanuuka olunaku lumu ng'amasavu ng'amasavu bw'ogatako ng'olaba olina omugugu gw'amasavu bwe guti gwonna ne gunyoka gwonna ne guggwawo amasavu nnyama okakasa weesigenga Mukama okolenga obulungi beeranga mu nsi ogobeerenga obwesigwa ekyo kye ŋŋamba ababaka ba Nuupu mugobererenga obulungi mukole amazima mukole obulungi mukole kye mulina okukola beera mu nsi naye ogoberera obulungi lwaki bayibuli ekyogera bwetyo ensi erimu ebintu bingi ebituwugula ensi erimu ebintu bingi ebinyuma juzi Shekikiti yagambye bannayo ki ekituufu tukyogere omuziki gunyuma Shekikiti abeerawo nawe naga nti oba mpiteyo ongire ekintu naye nagamba Burhan yagambye basiraamu tulekeraawo okweyisaako ekyamazima omuziki gwo gunyuma jo mutabani wange ye yampeereza ye muzabibu alyeerya omuzabibu gwonna gumanyi okuva paka we gukoma omuziki gunyuma
nkugambye mama yeyagu neba naye mukama gwo muziki gunyuma Katonda agambye mubeere mu nsi naye temukola byansi waliwo ekintu ekinnumye omwana mukunja atasera alina oluyimba lwakubye oba lufulumye oba yalufulumiza ggulu oba leero lugamba mu chachi ne mu ndongo vibe eriwa vibe nzikimewa mu ndongo oba mu chachi abakulembeze b'ekkanisa muwulidde abakulembeze b'ekkanisa muwulidde nti omuntu ajja gaana okgenda mu Anjenwa ajje mu chachi kuba mu chachi anonayo vibe anonayo ndongo ekyo Katonda mugenda kimugamba mutya okubanga tewakyali njawulo wakati wa chachi ne Anjenwa abaana bagambye endongo vibe nzikimewa Bayibuli egambye mubeere mu nsi naye mukolenga obulungi kubanga ensi tekola bulungi waliwo abali mu nsi abagoberera ebyensi bo tebakola bulungi tebakola birungi nze sivunaana mubaka wa NRM nga bbye ssente kubanga ye kyalina okukola naye gwe yatugamba nti ozze ogende mu palamenti mubeere mu palamenti naye mukole ebirungi bwe biba bibalemye mufulume palamenti mutukiikirire bweru wa palamenti kubanga naye muba musobola otukiikirira nga muli bweru waayo muba mutukiikirira tetubagambye nti nno mulangirire nti muvudde mu bifo byabwe musigale nga muli babaka ba palamenti naye mukole ebirungi ebirungi bye biriwa mulwanirire omunaku yasanyukiranga Mukama naye anaakuwanga omutima gwo bye gusaba olugendo lwo oluyiringisizenga ku Mukama era ebintu ebimu bye tuwaalirira bw'ona obiwaalirira obigoba tojja bifuna kola ekituufu Mukama ajja kukuwa omutima gwo bye gwetaaga ebyo mulwanirira okukola ssente muguza amataka muzimbye ennyumba z'abapangisa supiika abadde abirina nabadde nnina amagezi nga njagala kukubira supiika mugambe supiika bw'amatofaayo bwe baba baganye okugenda e Bungereza mpereza paasipooti yo nkufunire wano ekiyumba nga mpulira nsobola omufunira wano ekiyumba nabadde njaawo ne Middle East nemute ate Dubai wano kasite nkusiba kibanga e Uganda nga Buwama yakusibye Buwama nekugoba ate oba nagenda we Uganda awalala Dubai bwekusiba bonna baba bakusibye kati nengamba supiika mumukolere eki kati supiika alinayo ekintu eki kyensobola omuyamba anguze essomero n'eddwaliro ebyo byateeko simanyi mbu Natasha wingi simanyi mbu 7 watt ntekeko Nyanzi sentamu Shadraka sentamu Suubi sentamu ntekeko Babi Itungo Kagaju nange mbateko eryo eddwaliro njaddigula n'essomero lyamu